Ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ekitongole ki Uganda AIDS Commission okusinkana abakungu abavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu bitundu bya Busoga omuli ba DEO kw'ossa abalambuzi b'amasomero kiddiridde okweyongera kw'akawuka ka siriimu mu bavubuka. Bano babasinkanye bwe batyo basobole okusalira wamu amagezi ku ngeri gye basobola okwaŋŋanga akawuka kano ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Twogere n'abantu abavunaanyizibwako balabe nga obulwadde bwa siriimu butuulibwa ku nfeete. Mujjukire nti 2023 Uganda AIDS Commission yapulaani okulaba nga tetukyalina obulwadde bwa siriimu mu Uganda. Wano Ministry weviiriddeyo okulabula amasomero n'amatendekero mu bitundu bya Busoga okutunuulira enkaliriza akawuka ka siriimu akasitudde enkundi mu bavubuka ensangi zino. Netuba nga tuteekawo emisomo nga gino okusomesa ba DEOs n'abantu abalala bonna abalina obuvunaanyizibwa ku masomero balabike nti bagenda boogera n'abasomesa, abasomesa boogere n'abaana ku biki balina okukola okulaba nga obulwadde buno bulwanyisibwa. Obuzibu abutadde ku bulagajjavu mu masomero ensangi zino ageesamba edda enteekateeka z'okulwanyisa siriimu. Okulaba nga baddayo mu nkola eri gye twalimu. Ogenda mu masomero teachers ne babanga compound zino ziddamu okubanga zoogera talking compounds bamujjuka mwabangamu obupande obugenda bulabula abaana ne bafuna omutima ogutya n'ogwewala ebikolwa ebyo ebiyinza okubateeka mu katyabaga. Ku kirwadde ekipya ekya mpox ekizinzeeko eggwanga amasomero galabuddwa galye kamanye ng'akoza n'owebbwa kuba kino nakyo kizzegawanye. Buno bubi nnyo nti bw'oba otunudde omuntu afunye obulwadde buno kiyinza okuleetawo okutya kungi nnyo mu bayizi bonna. Abamu bayinza n'okwekweka ne batadda mu masomero kubanga kiwa ekifaananyi ekibi ennyo. Lwaki omwana afuna binnamusuna afuna biki nti amasomero aganeesuulirayo ogwa Naggamba teri kulonzalonza gaakuggalwa. Nga minisitule nga tukolagana wamu ne minisitule y'ebyobulamu tuvuddeyo ne guidelines era tugenda kusindika circular mu masomero biki bateeka okugoberera okulaba nti obulwadde buno bulwanyisibwa. Ebigobererwa kumpi biringa bye bimu ne COVID-19. Munaabe mu ngalo mukirininge temwekwata mu ngalo. Ye Director mu kitongole ki Uganda AIDS Commission Zefra Tanzani Kibenge atubulidde nti okuvayo n'enteekateeka y'okubangula abaddukanya ebyenjigiriza mu Busoga kwe kuba nti ensonga eziviirako okweyongera kwa siriimu zeewalika. Tuwe ekyokubonerako nti singa omuntu yeegayita n'abantu bangi ekyo kimuviirako okufuna obulwaire. Okusinziira ku bibalo by'omwaka gwa 2022 ku bantu 3,118 abafuna siriimu ebitundu 2 ku 100 bali wakati w'emyaka 3 okutuuka ku 24 be bantu 64 nga bano omuwendo ogusinga gubeera ku ssomero.